Honorable wabaddewo attempts okureconciling abantu ab'enjawulo abaliwo kiki ekiremesezza omuliro oguli e Kalungu? Tewesinaba kulabayo omuntu ajja kureconciling abantu b'e Kalungu kubanga last term owekitiibwa chairman waffe wa LC NRM 5 level 5 yagezaako naleeta owekitiibwa mobilizer wa NRM, naleta Mama Seminde, naleta Vice Person NRM, Haji Moses Chibongo. Endeta gye yamuletamu naye sirowooza nti ye yandibaddewo because nze yaŋŋamba like 2 weeks nga tekinnaba kubeerawo. Naŋŋamba njagala tuwabirewo reconciliation bikinange kye nayaniriza. Naye ekifo kye yasuggestinga nali muwadde amagezi amalala tufuneko ekifo ekirala nga kyali mu tawuni awava opponent wange kye nalowooza eventually timwalimu okundabisa tumukubidde na maaso ga opponent we nabutongwa nensuggestinga omwami omwe yatuwa venue ayina amaka mu kyalo aweekusifu nga wasingako na wano we twatuula ate era yali tajja tugaana tugende tutuule eyo kubanga bwe tuba bakubaako ebiyitire nga tuli mu nnyumba naye natuuka ku lunaku olwo nasanga era bwe ekirowoozo tebakitwala naŋŋamba nti sayidi emu empadde abantu bwe bati kati naawe suggestingayo abantu b'oleeta abantu ne mugamba nti abantu bw'oleeta abantu abangi oba ozze kukaayana oba kukkaanyisa bantu ne mugamba nti nze nja kujja na mutwe gwange era abaliwo banjulira nti mu meeting mu mwalimu abantu banna be baakubira ku makya mwalimu omukyala ko Mugisha Ruth mwalimu Beeka Nkoko mwalimu Beeka nange be bantu bana abali ku sayidi emu era ne mbagamba nti buli muntu yenna kuba bankubira ku makya bino omanyi ne mbagamba nti manyi ne bambuuza wabitegedde ddi ne mbaga 2 weeks back ne bangamba lwaki tewatubuulira ne mukola ki naffe tukunge kwanze luno si lutalo era ne mbagamba bwe banga babagambye buli omu njagala atunga omumwa gwe nayagala agenda na mutwe gwange mu meeting eyo meeting gye yaggweera saagala kugyogerera kati ebeera reconciliation abakaayana omukulu kyombuuzisa abakaayana oba abaleese obuzibu mu Kalungu district mu budde buno tulabika tuli bantu babiri nfubye nnyo okuteekawo embeera manyi ndi mu kamera ebintu bino bigenda kutambula nfubye nnyo okuteekawo embeera eraga kubanga ebitabo bitukuvu bitulaga nti tuwa abakulu abatusingako ki ebitiibwa nze bwe banteeka mu cabinet ne Muzeyi Mpijja nga ali mu cabinet nafuba nnyo okwetoowaza nga bwe nali nsangiddwa nga tukyali mu Greater Masaka olunaku olumu maama Nabbanja yampita yali azze yali alina mobilization gye yali atambuza mu ggwanga lyonna ye waffe bwe yatuuka nali siriiwo mu kutegeka naye ku mukolo naliwo naye mu kutegeka yaŋŋamba nga akomyewo twali mu cabinet nga tuli ku langi nampita n'ambuuza nti Aisha otegeera bulungi kyekigambo kye yakozesa njagala nkikozesenga bwe kyali otegeera bulungi oba totegeera bulungi ne mugamba ondaba otya ntegeera bulungi oba sitegeera bulungi nagamba ki ekikubuuza Mpijja ng'ofukamidde ng'ate nze tombuuza nga ng'ofukamidde ne vice president omubuuza ng'ofukamidde ne mugamba ekisooka kya byonna mwami Mpijja ava Muganda nange nva mu Buganda mu Buganda tolina bw'oyinza kubuuza muntu mukulu ng'oyimidde ekyokubiri nkuze nga Muzeyi Mpijja muwa ekitiibwa okuba nga nkyali kansala nga tumubuuza tufukamidde nali siyinza kutuuka mu cabinet olw'okuba ntuuse mu cabinet neegulumize nasigala muwa ekitiibwa naŋŋamba nti okimanyi nti nazze ewammwe nga simanyi nti mulina olutalo olw'amaanyi ennyo ne mugamba mama waluzudde otya nti bwenadde mu meeting etegeka kubanga yasookangayo neyetegekera enkiiko ezo
benadde mu nkiiko nga bwenjogera ku Muzeeyi Ssempijja nga waliwo abakubenga nga waliwo ekiwayita kubanga bwenjogera ku Aisha nga bakubye za Muzeeyi Ssempijja nga tebakubaza Aisha bwe nafuluma nembuuza kiki ekiri wano abantu ne baŋŋamba nti ekiri wano kiyitirivu era yasuggestinga n'agamba nti ayagala atuyite ne mugamba nti maama nti okuva lwe tuli nti omuntu tasobola ebigambo byange nja kubiddamu singa abampise ne mugamba nti maama okuva lwe tuli nti tusobola okumala ebbanga lino lyonna nga nti okitegeeza tuli bantu bakulu kubanga yaŋŋamba nti tutuula mu ntalo z'ab'MP tutuula mu ntalo z'abaminisita naye mwe tetuwulirangayo kyamu ne mugamba nti engeri gye tusobola okubeera nga kitegeeza nti tuli mature enough okubeera nga tetusaasaanya butali butawuliziganya bwaffe oba bwe mba nkiyita obutakkaanya naye bw'onooyita Muzeeyi Ssempijja ajja kulowooza nti nze namuwaabidde gy'oli therefore tujja kusobola okonteyininga ekintu ekyo mu kalulu kange nanoonya akalulu ennaku 9 nga nsaba akalu ka Muzeeyi Museveni na Aisha ne bakansalazi abatandika abayagala okutambula nange siina gwe nagoba oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki oli yakwatanga akazindalo ku kifo kyekimu ne kansala munne nga bali mu bibiina byanjawulo ne mpaka nti bannange siina gwe nja kugoba buli muntu akozesa omukisa gwe Katonda akoleki asalo ngaazo ojja okusaba akalu gyenkola ki nange gyendi oba okiwulira naye saayogera ku Muzeeyi Ssempijja oba kibi oba kirungi ennaku 9 naye ye bwe yajja byenjogera biriko obujulizi bwe yajja mu mbuga ewaffe nga n'abantu ba chief campaigners be bamwegayiridde okubeera nti asaba akalulu akake erinnya kwanze siri against Muzeeyi Ssempijja kusaba kalulu na mukyala wa NRM nga bwe natambulanga abantu nabagambanga nti ow'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi ow'ekitiibwa oba Munyagwa abantu abeesimbyewo ku leve eyo tebajja kusobola kukka eno gye tukka therefore omuntu waddemba okusabira akalulu ke omuntu yenna era mu meetings zange natuuka ku extent eraga abantu tulina okuwa abantu abakulu ekitiibwa nga mbuuza mu meeting buno mwendi mulimu omuntu eyandyagadde okusabira candidate we yenna ku level ya president akalulu muwa omukisa era nabawanga omukisa ne boogera it is on record videos weziri ne basaba ne mmala ne mbabuuza nange mbakuba bizinesi yange mu maaso nendeeta Muzeeyi Museveni ne musabira akoze kino tugenda kukola kino ne mbawa programs za Muzeeyi nga bwe ziri abantu debate ne banyumira meetings zange ne zibanyumira nga tewali kulwanagana oba ekitegeera kaakati mu budde buno nze Muzeeyi nali simwogerako era singa yavuga ekintu bwatyo n'atalumba direct kuba sekirabangako ntambudde ne Muzeeyi nga ndi royonyo gyali nga tunoonya akalu simulabangako personally ng'avaayo okulumba omuntu nga mukalu akawadde bwe yanumba era nali nkimanyi nti ajja kuvaayo amagye ag'ebbali waakiri gannumbe ago nsobola ogannyonnyolako that's why nga saagala kukona ku linnya lya Muzeeyi nensaba akalulu bwe yajja mpaka ku kyalo ewaffe n'alaga obubi bwabwe abantu banyiiga byabwe ne bagamba gwe tukwagalanga gwe ne Aisha tumwagalanga ye mutuleke abantu abatulonda ne batusinga okubeera nga balowooleza waggulu waffe gwe tukwagalanga gwe nawe tukwagalanga gwe beba abaana olwaleero ba muzungu muzungu abadde mu ggaali gye bayita ya Mwami Ssempijja nze sibadde na ggaali gye bayita ya Mwami Ssempijja abadde atambula naye abadde buli lunaku akeera we mu campaigns oba okiwulira naye nga in fact yesterday muzungu bwe yagambye nti mbadde nkuwagiranga gwe naye nga si ku level ya Muzeeyi Ssempijja naye abaana bafuna t-shirts ez'engeri y'enjawulo mu bibiina byonna nange nga nze wa independent nakubisaayo ku t-shirt kati omwana ensobi gye yakoze okusinziira ku nnyonnyola kwe yabadde alina gy'ava okulaba munno omulwadde alaba abantu abali ewa Muzeeyi nga bangi agamba kiki ekiri ewa Muzeeyi akyama as usual nga bw'abadde agendayo omusirikale yasoose okumulaba n'abantu abatonotono baazze ne bamusanga mu mmotoka ye omusirikale n'ajjamu ekisumuluzo ky'emmotoka n'amugamba n'essimu yo n'amugajjamu katale
n'agijjamu ne bakebera nga temuliimu biki bifaananyi byakutte kubanga byadde namu omwana yaŋŋambye navuddewo akagundi me nadde natadde ki essimu ne batandikirawo okukuba naye bw'obabuuza omusango gwe yazzizza kubanga omuganda agamba nti awakati oba mu nyumba tewaba mukubo nze omuntu okujja ewange nga sinnaba kumukuba nga sinnaba kukola ki nsooka kubuuza kikyayagala bwemba simwagala ne mugamba kwate kubaokole ki eyo security eyasobodde okujja omwana oyo omwana bamukubye nga abasirikale bwe bali abantu abalumiriddwa omwana oyo be bakubidde abantu bebbali ne bakubira giso ataasobodde kubeera ng'akwata simu ne bakubira osi owa Lukaya eyazze n'ataasa omwana oyo oba okiwulira omwana mbadde mulaba mu ggaali mu kapenizaani zamuzeyi Sempijja nze nakitegedde jjo nga bamukubidde mu tishaati yange nadde simanyi nti ampagira nga mmanyi mukwano gwe bayita Kabaala Peter ate ne Kabaala Peter abadde atuwagira babiri naye nga mmanyi nti yatuwagira ffembi oba okiraba naye omwana bwe bamukubye ne bankubidde essimu nabadde mulwadde tudde eti ndi mulwadde okuva akazulo kaggwa naye omwana bankubidde essimu nti omwana bamukubye nembuuza bamukubidde ki tabadde ayambadde tishaati yo agenze mu miitingi ya muzeeyi Sempijja nga ayambadde tishaati yo nakutte ssente nezijanjaba omwana nakaakati ekyamuwa obujjanjabi nekkulo namuwadde nga bamusingisa mu sikaani kubanga bamukubye nnyo omutwe ne bagaa gwetaaga kola ki gwetaaga sikaani namuwadde ssente naye ekyasinze okujja abantu be bonna abawagizi ba muzeeyi ekyasinze okubajjako ebyewungula abantu abadde mu miitingi omuli abakubye omwana oyo ng'omuzadde ovaayo n'okangavula abaana abakoze ekikolwa kiri oba tuwagira oba takuwagira n'okangavula abantu abakoze ekikolwa ekyo naye omwana nga bamuwadde foomu eya poliisi agende mu ddwaliro asobole okufuna obujjanjabi ndowooza bwabaawo no reconciliation basobola okureconcilinga bwatabaawo reconciliation tewali ali waggulu w'amateeka asobola okutwala abamukubye mu kiro ate kwe kulaba ku poliisi omukyala yaŋŋambye kuwagizi nnyo wa muzeeyi Sempijja kwe kuŋŋa nti ekimmazeeko ebyewungula bwe ndabye muzeeyi mpakuse nga mmanyi azze okugamba omwana nti sole ku biki ebyamutuuseeko naye nange tambuuzizza nga mmanyi tampadde like mukisa kumbuuza ayiseewo obuyisi n'omwana tamugambyeko nti sorry n'agenda agulewo omusango ku mwana omukube bw'atyo criminal trespass so ekintu kino kigenze wala drone nagipangisa ku mwami bamuyita sekandi w'e Kampala nga contract yange naye ng'ekumanga 17 omwezi ogwa January bwe namaliriza muzeeyi wange Uncle Kigongo Habi n'apangisa yayina abantu ba NRM omwana omubamuyita saagala namuteekamu nnyo kale kubanga kalema saamanya nnyo nti alumbye nnyo naye waliwo omukyala kansala we Lucifer bwamuyita Nalubwamu n'asalawo okubeera nga abadde campaigninga Katonda eventually kubanga nze ku mukolo gwange bwe yakigamba nti ngenda kufaafaagana nabo namugamba nti nze abo sirina kyenfaafaagana nabo nina omuwala omu azze ku social media kansala w'abavubuka ewaffe mwana muto gwe ndowooza nti yandibadde bibadda n'embigere ebyaffe azze ansojja okutuuka ku lunaku olusembayo sikola bintu nze byamukizikiza ne lwe nagenda okunoonya akalu kubanga nanoonya akalu ku byalo 268 kyalo ku kyalo naye bwe natuuka ku kyalo kya Maria kansala w'abavubuka nga ne maama we waali namugamba nti maama ojja kunsonyiwa oba onompa akalulu okampa oba tokampadde oba mpitamu oba siyitamu mu bantu bonna sirina gwe nninako bwe ŋŋenda kulwanagana naye naye Maria muwala we ŋŋenda kulwanagana naye kaabavubuka akajja ku disitulikiti era nakikola kaakati abalala bonna saayina nsonga ennwanaganya nabo oba okiwulira kati omuntu ng'ampangisizza drone contract eyange neggwaako n'agenda n'apangisa drone y'emu bw'abanga yateekako ebifaananyi by'abantu bannooba
ekyo bakibuuze muzeeyi Kigongo. Bwe yagivaamu Ssegawa kyamaani waffe weerosekere n'agipangisa. It's like okupangisa omuzigo n'ogamba nti ate olw'okuba gundi yagusookamu therefore n'ebifaananyi byalina obbirekamu. Sirowooza nti ekyo kikola. Bano bakansala okulimaseemu erwabe nga bagaa nti obanoonya kubatta. Abantu abamu banoonya relevance. Mulimu n'omuntu ajogerako nga mmala n'omwezi n'omwaka nga simulowoozezzaako. Mbanoonyaako ki? Abo abantu abamu tebaagala lutalo kuggwa kubanga kwe balya. Oyo siina kye nnyinza n'ogamba kubanga sigenda mugaa nti owange lekera awo olutalo z'obadde ofuna eri nzikuwe. Mbanoonyaako ki? Let them produce evidence. Baleete obujulizi obukakasa nti Aisha akola ki? Atunoonya. Banoonyezza okusinga kye balowooza. Kati bwe balaba sibanoonya, simanyi oba baloota, simanyi oba bakola ki. Wallahi billahi tallahi nze bwe mba naakola ekintu nkikola mu musana n'enkirangirira nze seekweka mabega. Siina gwe nnoonya kwabo. Siina gwe nnoonya. Katonda yasinga okundaba sitya mu ntya Katonda. Kati waliwo omuntu gwe bayita Kamya munoonye bambi munoonyeeko ki? Nga mwagaza ki? Kamya yankuba akalulu ako ku mulundi ogwasooka yampagira bambi. Ku mulundi ogwokubiri n'atampagira era nannwana nnyo. Katonda nannyamba nampangula. Akalulu bwe kaggwa y'omu ku babadde bajja ewaka nga balina emikolo gye bagenda okukola n'ogusembyeyo yajja ne gurupu kuliko abantu babiri bokka ow'ekyamulibwa n'oweruka y'abatankuba abajja nga balina omukolo gwe bagenda okukola. Nange nalina abalimi b'enkyaziza kubanga ewange abantu bajjawo okunkyalira nga tusoma ku byobulimi. Naye mubaamu omuntu nga tolina kyakumukolera. Yajja n'abantu baali 5 naye nga 3 ku bo bankuba bubi nnyo mu kalulu akaggwa. Nakwata obuyambi n'embubawo nga njagala nconcentrating ku balimi bange kuba buli onna batunulangako nga ndaba obunanfuusa obulyawo. Oyo Kamya kati akalulu kaawedde n'omukulu bw'anaaba akirabye nti bano banoonya kumubba n'abawa distance badde mu kukola ojja kumulaba nga ajja ngamba muzzukulu olwoti era nja mugajjijja gyendi kati oyo gwe nnoonya.